Omukulembeze w'eggwanga muyina maaso awo ng'atunnyonnyola ebirungi ebiri mu kwettanira Kyayo wa buli lunaku akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Honorable Robin Nabbanja naye atunnyonnyola waagi yawangulidde awaadi byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Maama wa Maya naye atabukidde Rema Namakula, Minisita Nyamutoro ne Eddie Kenzo byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Prandi Mugobe oba Prandi Mulekwa abangi gwe baakasakirira Sister Junior banange ayongedde okulumya mwami Sali kw'otadde n'ab'ekika abalala Bruno K, Frank Ntambi ne Lipazo Wama nabo basuze bakyekola ekiro kyonna. Mugamba mukyamu asibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell emesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Munange sigenda kukuliisa era nga nkutandise ne maama wa Maya. Abantu abasinga babadde beebuuza ono omukyala Rema Namakula yavudde gy'avudde najja ne bbaawe kw'otadde ne Minisita Nyamutoro omwana ne bamukolera kapati. Naye ono omukyala ye nga talabikira mu bifaananyi baddi yanyongera obbajjukiza omukyala ono yabaddewo maama wa Maya naye ye tayagala bintu bya butaala. Ate n'ekyala mukyala mufumbo kwegamba amaka ge agawa ekitiibwa singa alabikira bino ebifaananyi nga yeegase wamu ne Eddie Kenzo munange muba mujja musabula oba muba mujja muweebuula ng'ate we mukula Rema balina kye babala ku bibiri Amuza ne Rema buli omu just beegatta bwegasi naye nga balina menshoni zaabwe. Ate Eddie Kenzo yagibateekamu Nyamutoro tagimanyi naye gwe ekirala kye twaswaliddemu okirabye olabye naye banange big voice abasajja olabye omwana wa Kenzo gwe yazaala mu Nyamutoro bwe yenkana omulabye mulenzi mulabye wa myaka ng'emeka giri 7 ku 8 Amaru ayina emyaka emeka awezezza 10 Amaru awezezza 10 ali mu 10 ekitegeeza gundi anti Nyamutoro yalibeeranga eri mu kibiina kya Kenzo ngo bala bubazi nti Rema wa Amuza maze bbanga ki ne big voice okimanyi bino ebintu tubirabanga ebiryawo naye nga biina ekyokuyiga kinene ky'osobola okuyigamu. Bano era batusomesa n'ekintu kye bakoze ekyo kifaananyi kye batadde ono omukazi Nyamutoro abaana bajja muyisaamu n'eggaali bamulabanga ffala atategeera. Kati baagala gamba mbw'oli yasoma tawalana mbw abasoma tebawalana okwo tekuba kuwalana big voice naye nze saagala kwesembereza mujja wange. Webale nnyo olaba Evelyn gye yazaala omwana talinnyayo kubanga n'ekyokubiri okimanyi mbw abasajja tebakyawa ate n'abakazi tebakyawa okimanyi mbw nawo Rema ne Kenzo basobola okuddamu ne beegadanga bayinza okubeera beegadanga eri feeling gy'abadde nayo okimanyi abasajja batukyawa nze kankubye big voice kino nkigamba abaana abali kweno live omusajja akukyawa nga wanoba ewuwe ng'ofaanana bubi ng'alaba takyasobola kulya naye bw'oba wanoba ew'omusajja ng'onyirira ne bw'oba ogenzeyo okutwala abaana be n'ogamba kangende ntwala abaana omusajja atandika okusaba n'agamba nkaako olaba lwaki Amuza gundi Eddie Kenzo alawo okuwasa nga bakyegatta n'ono Rema kati yalaba nga gundi Amuza natera obbigwamu byebyo ate wammanga namwe mbyewuliriddeko munange bo bannyonnyola nti Eddie Kenzo ekyamulwisawo okuwasa Rema Namakula ng'agenze wa Dr. Amuza omunange baali bakyasinkana ne Rema Namakula era nga babeerako ebintu bye beekolera si bigambo byange wabula nammwe mbiddamu ng'ate we mbyewuliriddeko naye nga Rema Namakula olwagende wa Dr. Amuza Eddie Kenzo naye n'afunirawo no Minisita Nyamutoro kubanga Rema Namakula emyaka gye yakamala mbufumbo ne Eddie Kenzo naye ly'ebbanga lyakamala ne Minisita Nyamutoro banaki naye nga wetuli banaye temuddamu kugamba nti maama wa Maya nga ye talabika mukyala mufumbo era ku pate yabaddewo nnyo nnyini ddala kuba abantu be baagala okwongeramu ebyabwe naye ye mukoowu tayagala byakwemulisa kutambulira mu butaala apaana kale bwe tweyongerayo ew'omu husband n'omu wife Zali Bossred
bulungi kw'otadde n'omwami waffe mwami Lutaya munnange mbudde bwabwe obw'eddembe babeera bwe batyo nga ati obalaba kajimu leka omwami awo gugamba zirizi maso azikolera ddala munnange mbadde mpita ayite ate nga nesinkana vidiyo y'omukulembeze w'eggwanga ng'atunnyonnyola ebirungi ebibeera mu kwettanira ka caayi so gwe wenna munnange atanywa caayi owa buli lunaku oyina ky'osubwa ng'ate omukulembeze w'eggwanga wengenda omubatuusaako mu maaso wano nga atunnyonnyola agambye ka caayi kano kayamba. You see, that's why we need lubrication. Obulago bwetaaga omukulembeze w'eggwanga ye agamba buli wonywa caayi oyo owa buli lunaku n'obwongo bwo bubeera bukyamufu nnyo so munnange temuddeeyo ne mwesibira simanya ku mata simanya ku buugi simanya ku busera funayo kadde onyweko naye ku kacaayi kuba nga ye atubuulidde ensonga lwaki obwongo bwe bulowooleza wala akacaayi ako kamuyambako nnyo nnyini ddala bwe tweyongerayo ne Honorable Nabbanja Robinah olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'atangaaza awaadi gye yawangula eya Global Leadership Award nga yamuweereddwa aba Central of Economic and Leadership Development bwe yabadde mu Global Power Women Conference eya 2024 e New York. Yategeeza nti award eno asaana agiwe Honorable Ibrahimu Ssemuju Nganda era munnange yagimuwadde manyi bagamba yagaliza naawe ofune toddeyo ne weezibiika n'ebintu ne banno baweeko ye Honorable Nabbanja yalabye nga award eno okugibeera nayo tekigasa ate nga waliyo eyo omuntu gw'ayinza okugiwa n'amusabira essaala nagamba n'abeera nga musanyufu era obulamu bwe bwonna era munnange nga wolaba akatambi awo we yagikutte n'agamba take this opportunity Mr. Speaker to lay on table this global award as an inspiration to other leaders. Thank you, Right Honorable. I want to dedicate this global award to a number of people. The President of the Republic of Uganda, the ministers and cabinet members, the Parliament of Uganda, including Ssemuju. Thank you, Right Honorable. The people of Kakumiro, my voters, who have always brought me here, I also dedicate this, Right Honorable Speaker, to the staff of the Office of the Prime Minister. The women of Uganda. Right Honorable Speaker, I lay on table. Thank you. Thank you, Right Honorable. Okay, Right Honorable Speaker, the Global Power Women Award New York 2024 to Her Excellency Robinah Nabbanja, Prime Minister of Uganda. That's a real accent now. Eh? You know, Right Honorable Speaker, I've been there and now. Global Inspiration Leadership Award 2024. Thank you. Colleagues, you know we always celebrate our very own, and Right Honorable, we congratulate you once again. Honorable Ssemuju, they've dedicated the award to you. I want to thank you, Mr. Speaker. Many colleagues, especially the new ones, don't know that the Honorable Nabbanja and I have come from far. One day we will tell our stories. So I sincerely want to congratulate her. That's what I wanted to say, Mr. Speaker. Thank you.
bye byate ebyabadde olunaku olw'eggulo mu paalamenti munnange ye Honorable Ssemujju Nganda yagenze abuukiza ddala waggulu nga jjanzi kubanga munnange ate Honorable Robinah yamukubyeko ka surprise kabadde tasuubira naye nga nyongera obbajjukiza omukulembeze abagambye nga mwagala obunkuwe bukyamuke bubeere nga bukola munnange mwettanire kacaayi kale bwe tweyongerayo ewa Prandi Mugobe Sister Junior Tamale emirundi Junior Tamale emirundi Senior omanyi ayina amanya mangi Prandi mulekwa ye njogere kindeke kimunnange olunaku olw'ejjo yaze n'abuuzaako ku bantu n'abatangaaza embeera buno obudde gy'alimu era ng'agamba abantu bo bayiika buyiisi abaagala agende mu kika kyabwe abaagala okumuzaala ali naye olwono yakoze ekyewuunyisa yabadde yakatuuka ku live bwe bati n'afunirawo 1.8 million likes. Oh my god, eyo no likodi naye nga maama kyabadde kitokota ssekisaanikire era ng'abantu be yabadde nabo ku live eyo kubaddeko Frank Antambi, Puzzle ne Bruno ke bannange bayongedde okulumya ab'ekika Tamale emirundi Junior gye baamuzaalukuka oba buno obudde bannange iPhone oba ali ku kikabiriiti akabiriiti kagenze ne kaakira ku TikTok awo nga wali wonna tolina kyotugamba era munnange avuddeyo n'abategeeza nti mwe mwenna ababadde beebuuza maama we embeera gy'alimu nti munnange mami we ali fine bulungi era abatumidde. My mother is fine abatumidde. Big up Kasuku. Kasuku nakulabye ng'oyagala kumpa kikazi kisava. Kasuku wangambye ng'oyagala kumpa kikazi kisava. Nyene mpumule. Big up my brother Kasuku. Lero Kasuku sente zompadde nziridde. Pulani de mukuza Kasuku. Akasente nkalabye. Ne kati Kasuku wangambye mbu Junior ne mwatudde nga dormitory. Frank Antambi, Shalom, Kasuku ne mugati mugenda kufunirayo ekkazi sava. Munsasulire hotel mumpe ekikazi nga kitiribiita kati mbu Shalom ajja akima akapale omukyala bagenda muleeta nga tali munnika wadde akaleega bamunkwase bukyala Kasuku oleeta birowoozo ekyo ekirowoozo kirungi nnyo Kasuku. That was a good idea to give me a fat woman. Omukuza Kasuku omulimo gw'otandise ogukola. Got you 6 big bummed women. Ate waliwo abantu 5 omu yaŋŋambye akuwadde visa ye Dubai ne tiketi ne hotelo gy'ogenda ossula. Omulala yakuwadde tiketi ekutwala mu Bali omanyiyo mu Indonesia oba mu Indonesia Bali. Waliwo omulala yagala kutwala Santorini. There is another one who has taken you to Paris. Obedda ze simu zenkukubira abantu bazisanga bakulwanira bulwanyizi gy'oyagala gyodda. Actually leero mbadde ne Hassan ne gundi naŋŋamba Shalom yaŋŋambye nti lunakubira essimu erya omutaaga okutwala Dubai. Abagagga bandi bubi bangamba tell Junior to name any destination even if it is Mars we are going to sponsor. Abaana ulira abaana beddira enkima bampeereza message ne bagamba Junior by fire by nature oli muzukulu wa Mugema. Come what may. By fire by nature. My brother, waliwo antwale Dubai? Waliwo antwale Paris? Santorini, Bali, gweronda oyagala osooka. Kati ate leero waliwo omunene mu gavumenti gwenva okulaba ate ye atwala US. Kati nina omunene gwenva okulaba mu gavumenti a very big person angambye Junior. Naye sooka osimbe wakati Junior. I want in the United States. So manyi buli
awo wetuli bantu bange mulimu omuntu akulumya omuntu kwegamba nga akulumiza left right and center kati yetamala emirundi junior era munanga abekika we batamuveeko abamu ajja nabasuula eddalo yetabiriiko alaga ali ku bibye alaga talina nannaku yonna talina nayenna kintu kyonna kyeraliikirira wadde n'akatono kati sooka olaba akatambi kano kalabe ate tusobole okweyongerayo mbuye ali ku zi champagne ejjo nabadde wa muganda wange ali Eniskin kati leero ndi wanewa muganda wange mugagga Hassan the teacher musajja w'amaanyi ndika champagne fruits mayo muzobaga nti when life gives you lemon ng'okola lemonade bwe neesomako wano mu mawulire abannaani n'ogamba what's not going on okitegeera kino kasuku kyagamba nti make life what you want it to be. Sofa bwatyo sister Junior Prandi Mugobe Prandi Mulekwa Tamale Mirundi Junior kwotadde n'erya senior wamayo obulamu butambulira ddala nga we yabubala eno ali ku zi champagne eno we yerabako mu mawulire eno wabakolera mu dansi wamana mu embeera nga we mugiraba kwegamba alaga talina kyajula yadde n'akatono bwe tweyongerayo n'omuyimbi Ragadi munanga avuddeyo n'agamba nti buli omu ayina ebizibu bye so munange muleme kubalaba ne mubeesiimisa nti oludde waka badda mu busonde eyo ne bakaaba nga tebali mu makamera nga tewali muntu n'omu abalaba muyina maaso wano ate nammwe ng'ayina message gy'abatuusaako katugirabe ate tusobole okweyongerayo digida omanyi yagala n'akubaawo obuyimba twakula tubuwuliriza nze we yabuyimbira saaliwo naye maama nakati okateekamu n'okyabuka mulyango nga biri ebya kamera sibikwataganye nabyo ngenda kufunirawo banna ekintu kye magamba Kenzo buli omu bw'afuna ebizibu waddayo n'ojjako ettaala biba bibyo wekka abantu bakusaasiramu wano nga muli bangi when you go back home it is your shit so for me nsanze kwogera nze babusa bwatyo ate munange awo omwami Ragadi omuyimbi Nakinku bwavuddeyo n'abategeeza nga we bannange nabo temubakaabira bizibu balina ebyabwe ebibamala ne munange lwakuba batambuza luggumugumu nga bali muki nga bali mu makamero manyi omuntu asobola okujja n'akaabira ebizibu bye ne gamba ye ono akaabira ebizibu nzalowooza ndikawe weevu munange naffe tuba tetulina ssente wabona bannange naye nga we tuli ekinamu kyakimizi naye nga musajja abagambyewo osanga mubadde muyikiriza kale bwe tuli bwe tweyongerayo era tukyali ku Prandi Mugobe Prandi Mulekwa bannange muyina maaso wano ng'ate bambe waliwo amuwolereza nze nabagambye oweeteekako ono omwana wandeekanga ng'ate ogudde eddalu kale nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wena ayagala Suvia News Extra BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate mukwano weefunire obulamu obujja era nga tulanga ne bizinesi bannange toddeeyo ng'olina bizinesi ey'okolanga nga tulanga Junior abalungi bange mbikozese nga example mufunemu ekyokuyiga abamu kummwe oba kuffe twali tufunyeeko experience ng'eyo tofiiriddwa omuzadde before you know it uncle kojja taata whatever alina kyayagala abamu nno okumanya batiitiriza n'engoye baagala bazitwale ne tawulo gye yakozesanga bagitwale netawana n'omukyala gwalesse ne bagamba nti taata gundi yagenda okumuwasa oba n'amufoosinga okumufumbirwa omwana ono ekintu kyali mu kulwanyisa era ng'ate era alwanirira ne maama we kw'otadde ne famire n'abalala kyekino kyennyini kye naakabagamba butamunyigiriza oyimirira otya nga mwakakola attempt esooka neweza attempts 10 as a family as the heads of the family simanyi n'ebikanga bwe mweyita ogamba otya ndi senga avudde naga nti tukugobye mu kika who are you what are you temuyina baana bammwe ate ekisesa ndi bano basenga bakojja be mulaba baba n'abaana nga bayonooneka nga babavuma n'obavuma babakuba n'obakuba nga miyaayo ginywa mwenge ginywa njaga naye mu kwesiba ku baana b'abalala be babira bakwata ekifo ekisooka naye obwo bamuleetaawo nti bagaye nti gundi tumugobe mu kika tuggyeko akajanja bakugambye nti bw'okwata Junior n'omugoba mu kika so then tajja kufuna bamuziika kale bukye ku makya Junior Mukama Katonda amuyite
olaba obanasigala ku kkubo ng'akalambadde. Kyova olaba abantu babagamba nti nafunayo emikwano ne ginsingira family. Statement eyo eri valid ku Junior ku ssaawa eno nti bw'ayimirira n'akubulya abantu abamubeeredde ogira mikwano bantu batamanyi batalabanga nako. Wabula mmwe bamanyi bayita family nga mmwe mwagala okumuzza emabega. Ku ssaawa eno family ya Tamale Mirundi Junior mmwe mwagala okumuteeka mu depression, and I hope you do not succeed. Lwaki mwerimbika nnyo mu bantu? Bw'oba wayagalanga nnyo siniya, lwaki ku ssaawa eno otudde mwana we n'okakasa n'abantu ssenga nti eyala ayogera simanyi eyala avuma ali mu ntaana yeebase, eryo ly'essanyu lyo? Mwaswadde bwe mubanga muli banjawulo. Lwaki mwayisizza omwana oyo mu mbeera gye mwamuyisizzaamu? Lwaki temumanyi mwana ono nga temugamba nti mwana wa famire yammwe? Oyimira otya n'ogaa nti omwana gw'otazadde? Indeed ono omwana alina bazadde be, omu ku bazadde be yagenza omulala waali. So omulimo gw'olina mutono nnyo nga kwotadde ne importance. Okwetaaga Tamale Senior kwakwetaaga mu bulamu bwe kutono nnyo. Muyina okumanya nti abaana bakula, muyina okumanya nti abaana bantu. Omwana yababuuza kiki ekibatutte nga siriiko? That was a very simple question. Mwanditudde awaka and you sought that as a family, but no. Someone had to bring a camera. Nakwata clips ezo nazisindika ku social media mulabise. You ended up nga mumwelabisiza. We now know nti family muyina ettima temwagaliza. Nti era omwana ono by'abayombesa n'abavuma n'atwakala bituufu. Ali mu kwedifendinga. Ku ssaawa eno bwe mbeera mmwe mpa Junior security emala. In case of anything, ku kino kye mwakakola muyinza okubeera ba suspects abasooka lwansonga obukyayi bwammwe mubutadde out there for everyone to see, for everyone to witness. Personally, nyina evidence eya clip eyo n'abantu abalala millions and millions of people have shared the clip. Now you can imagine omulimo gw'omwewadde gwe mutabadde nagwo ng'ono omwana agenda n'avuma baavumye n'ayomba byayombye tera abamanyi. Ku ssaawa eno Junior agwawo ekigo ne bagamba nti ssenga yakikoze eki yakimutuusizzaako. Junior afuna obuzibu ne gamba nti oba kitegeera. Muyiga okumanya biki bye mulina okwogera, naddala birina okumakinga n'emyaka gyammwe ne positions zammwe mu family. Bw'ekika kimugobye. What do you mean? Junior jangu mu kika kyaffe, jangu mu kyewaffe, we bakugoba era nkutwale mu kirala. What are you saying? Abantu tuli wano ogenda okwesanga mu family olinayo omuntu ogwo. Karimia an example. On my father's side, nyinayo omuntu ogwo omu, abalala bonna bagenda. Newe sanga omuntu ngali mukwereka bonoofe tetujja kuziika tetujja. Munnange bwe nfa nja kuzikibwa abantu n'olukumi bajja kuwera. Nenga ate abo olukumi jjukira temubaddemu na wa family naddala ku side eyo nti tebaliyo. So muleke okutiisatiisa abantu ebiri awo ebitagasa. Family muttama kyensinga obbamanyaako. Era gwe bw'obeera eyo ng'oli successful mu bulamu bwo oba olina kyokola, muntu wa family mugjeemu. Eddiini etugamba okugatta Oluganda ne wali Oluganda lw'otagatta. I'm telling you wali Oluganda nga ddwe tojja. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer,
kabayamba ana prostate enlargement bana mulina kansa atandikiriza ali mu stage esokuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokukyaawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias